tukubuliri otumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nta omaka gweddeko yenkoli nta lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwolaboka oyagala musika omwana omusoge namuzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusambayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjat Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri natugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya. Muzeeyi Hajji namukubidde eggulu n'akamuwuliza nga bali bulungi tebalina mutabani nkitegeera maama alhamdulillah bonna ekyo nakyati kizaamu amaanyi naye olw'okubanga eriye wamu okugenda obugenzi oba naye ogende naye tekimala ogenda n'omalayo at least weeks 3 mwezi nolaba kubenganda kwa n'ekitundu mwe wava mwe wakulira abantu okulaba nga wazze n'okyala n'omalayo kakabanga nakyo kizaamu amaanyi wangi nze mbadde nteesa nti bw'oba olinayo kyoyagala okwogera kigguse emyaka gye mmaze naawe n'ogenda obugenzi mu kyalo bwe sigenda naawe toweweera tutuuse ku levo eŋŋamba ŋŋende male weeks 3 eba emwezi oba emyezi 2 mutawaana ki tuuse ensonga kubanga sikitegeera nodugana omwana ate emyezi 2 kiki mutawaana ki funa kyoŋŋamba nti Hajjat kino olinga neegubako linda togenda wala kati gwe otuuse ne ku ttuluba erigamba nze nti onnemesa kyenjogera gwe no lindako nze nawe ani bano gwe nawe ani musajja gwe nange ani musajja ate n'omugamba nga awanika bwanishaite ennyindo ng'omukubi w'engalabi omumwa ogudumaliro sirowooza nti omutwe ogwo olinamu akantu akategeera kankubuulire singa omanye engeri gy'otunulamu nti ennumya wenna ogenda n'otunula ng'olinga bakugamba bwenna bw'ofutu badde okirako ekipiira kye bateeka ku pipa nze sijja kumiikiriza bintu byange ngeri banaye mulimu n'ebintu Katonda byaleeta n'ogamba nti ate oba tandowoozezzaako naye ogenda n'owulira ebirango ku leediyo ne mu bulamu eky'omukazi kati ng'ono otuuke n'okundaba mukamwa naye gwe wakulira wa nze ndeewuunya abantu nenkukola kino n'omumanyala nenkukola kino bambalirira bakubuulirira omuntu n'obanga buli kimu ekikukolwa ogudumala bugudumazi otunda butunuzi onoonya nkugambeko nti lwaki tokoze kino n'akaddira zine nga tozikola kimu bigere sirika saagala ofuule muntu wakwogerwako saagala onteeke mutima ogende ng'olowooza nti ono tanganya engatu zange zive nja kusejjiramu saagala kummanyi wabadde olowooza nti zinanemeramu bukyojja okugenda mu kyalo kuba kwampaka nze nkutwala ndikuze naye kakati okugenda nti ogere ku bantu nze mba nkoze ensobi abantu batuko okunjogerako nti omusajja bukyawasa mukazi tamukiriza agenda kuwaabwe amulebeeta bulebesi kubanga bw'oba ogenda mbeerako
kibanga agamba nti nze nkugenderako bwe paka mu kyalo nkugamba nti genda nondaba ne mukikamwa ondabe mukamwa kuba mugambye ogende wamwe mu kyalo mbakoze ensobi omuzungu olaba naye agamba nti east west north south home is the best okugende wamwe bankoze ensobi kakati ne byenkola byennyini tebikyatambula omukugbe ngenda okugamba nti wandigenzeeko wamwe olaba omuntu ne bwabanga baali ku mirimu oba ali mu bifo ki ne bagamba nti gundi lwaki togendako wamwe gwe nkugamba ogende wamwe ondaba mukama omala ganzira byoziddamu bannange katonda akutonda nga tewasiza kantu kampinga kano wena no kabeera ng'ejjuuni esereke bonnakani wena wayimpanga bangendu kakati no nkugamba omuwoloza oleda ogenda okutandika kunyiga obuziga okaaba obuziga bwaggoonya genda okungula abeewamu bastade saagala kudda muti onfiremu kigambo kyonna okujja kugwira ekyonoonyako bannange omukazi gwe wayimpo gwe muddugavu abaana bamyuka bonna abaana bali eri oyita ku muntu n'ogamba nti yarabbi ono katonda yamutonda atya naye wena bw'oddukadde bw'ofudubadde olinga omukubeko kiwi daba no bw'atunula n'omugulira olugoye n'ayambala buli eshalya gy'oleeta haja eno yabadde mpanvu eno yabadde yabalefu tugisadeko munange bw'afunye emimu alinga ekkova eriri akatiko n'omugamba yenayina n'alyoka atunula ati ng'alinga ekiba eki n'atoloka nze saagala muntu antunulira bwatyo nodda n'ogamba nti bunkeeredde nzire bannanga awaka sikulimba nze bwewoligwe okujja n'entuukawo nawaka bwevi nsanga wakanga buli kisolo kyange oba embuzi ng'ezo nti byonna byafudde nesikusanga kuntuna gy'otunula odda lwenamulowooza ki nze sikulimba obusungu bugenda kumukwata kubanga omuntu omugamba gendako oba oliawo omanyi oti obanira gyenkutaasa abantu abamu oli akugamba nti kola kino nga waliwo ekijja buli kibi kyonna kijja n'ekirungi nze ogenda kunyiza nyenyonyi eyo ng'eyo ngende ng'edubayi ng'eyo mbeereyo myaka na myaka oba obutaddira ddala manye nti ekyo nakibona ekisiraani sikulimba kino nkikugambira wano nga ntumu nkikugamba ntegeera bulungi agannyaba eyeebase ebuganga bwe nninyanga ennyonyi n'olaba nga nninya ennyonyi nti nengenda edubayi tonondoolanga bw'oli nondoola olinda bakanfaamu n'oligamba nawe kutubadde n'omugamba nti gendako ewammwe oba oliawo gwe ekisa emikisa gyange byanayinayina alemeddwa atugubadde alinga ekiswa ky'oku luguudo nze kankubuulire abantu abakulanga mmwe bantama omuntu n'omukola ki ne bw'oyagala mukazi wali omuntu n'akugamba okugendako ewammwe nonda mukwasama n'oyasama nonyanayina ng'alinga goonye yalumiddwa enjala ate no byonna bwe tugubaza ogutwe weddira nvubu olyokatanatanga ng'olinga envubu egenda okutomera nze kankubuulire mu bintu ebinyiiza ye muntu okwesiba ku kintu naye oneesibako nga nandere ku nankani ku mabuloka banzaala naawe tuli balongo buli wameteka haji nakamba wasaya wetunagenda tujangagenda babiri haji wakamba wetunamagenda tutambula tukutambula nawe nga wena womegeredde no ngaka bwakasibe ku gaali nze ebyo byomwenyerekete ebyo nobanga supu wadodo sibyagala noonya engeri yonna yonna gy'oyinza okulaba nti tonyiiza kutuuka ku ekyo naye nekugamba obugambi okugenda ewammwe bw'otunula bwoti bwawolwo nfaananira mu nnyoko oba mu bakojjabo ninamu gwe nkufaananira no nfaanana kitaawo totanga mukumanya ani akamba okwogera nga nange njogera ani akamba okwogera nga nange njogera ani gwolaba mukama bakugamba nti bwe mbaga njogera ngonziramu gwe mubeereeyo mu bakyala bannamwe bakugamba nti bwabanga ayogera ng'oyasama kati ofukulula ki emimwa ebyo ebimwa byolebesa nze mbisabula nkuyiwa amaanyi obe wa kibungu nkufumita olugalo mu liiso gwe nosigala ng'oli wa ttulu mbafu totanga muze kumanyira bintu ebyo nabira bitukulu byakwe byonna byonna saagala Hajjati, obadde ki? Obadde ki Hajjati? Hajjati obadde ki? Obadde ki Hajjati? Hajjati kiki? Obadde ki Hajjati? Hajjati okalira ki? Hajjati sirika. Hajjati kiki munange? Simanyi Hajji kyabadde maama. Simanyi Hajji kyabadde. Hajjati kiki akukubye? Akuvumye? Ani akukubye? Simanyi Hajji kyabadde. Obadde ki atya? Afina accident. Abadde ki? Buli omuntu kwagala kumbaluka. Hajjati. Kiki? Sikiraba. Pressa mukubye. Kiki Hajjati? Sikirabangako maama. Akoze eki? Tubirabye. Sirina kyendabye wadde nsobodde ndi eri njala buliri. Towulidde. Wadde okuwulira kuba amadde eri wala. Eddoboozi Hajji lyakozesezza siriwulira. Abadde awogana. Nga simuwulidde Hajji. Hajji talina kyatanvumye maama. Hajjati ng'olabye. Obadde ki maama? Takomye okwo. Naagalula n'oluya nkube. Ekiki?
Hajji tangalulirangako luyi. Hajjat kiki abadde ki agudde eddalu kiki omutwe gumuluma agumutawaanya Ebigambo byanvu byesimbaba. Hajji tangamba nti no ngende ewaffe. agane tugende ewaka banna ate tugende okoleyo ogine Hajji bannange kiki kyatwagaza Mpaka kubanga kati sikugaza simanyi wange natali simanyi nakyabadde kyekisinga obukulu kiki abadde ki kiki kyavudde kwakubi ennaku zino zonna mukambwe omugamba kino nayogera bulala simanyi oba yazzeemu emize gye simanyi oba sikitegeewa wamukoze ki Hajjat banna oba wakava mu kino nga kijjalaba ebintu byonna bisambi mukambwe banna Hajji abadde kiraye kiki kyekyatuuse banna obutungulu bwonna bulidde kati tugenda kola Hajjat tukoze tutya simanyi banna Hajjat kati tukoze tutya simanyi maama mpa ku magezi bisobedde tidde Hajjat ne mu nju nti ayo Hajjat jangu tugende Hajjat jangu tugende Hajjat kati ogenda kusula kweru jangu nze wendi akuvumye siriimu kakakana alungi wanje nti ayo omuntu onake jangu tubeere ni maanyi jangu tubeere maanyi mpawano ati wananawanakisaka